Omusumba Aloysius Bujjingo owa House of Prayer Ministries International esangibwa e Makerere Kikoni asinzidde mu kusaba okwetabiddwamu enkumi n'enkumi z'abakkiriza n'abategeeza nga bw'amaliriza emisomo ng'atikkirwa ku Lwakutano nga 28 omwezi guno. Wiiki eno olunaku olwokutaano gye tuyingidde mu wiiki ngenda kubanga ntikkirwa emyaka 3 gye maze ku university. Naiti ne Jeanne mujje. Ngenda kubanga ntikkirwa. I enrolled in 2016 with United Graduate College and Seminary. Omusumba era bategeezezza nti emikolo gyonna gyakulagibwa butereevu ku mpewo za Salt Media okuva Regina atandika okutuuka Regina afundikirwa. Omukolo gwa ku Lwakutano genda kuz'omwezi 28 tujja gulaga live ku Salt Television okuva legunaatandika paka legunagwa. Mbaaniriza mujje tusanyukire wamu. Mbaaniriza mujje tusanyukire wamu. Aho wennyini we tutikirwa ku ekkanisa ya Kayiwa mumanyiwo weeri ku Balintuma Road. Saawa 2 ez'okumakya beera mu kifo kyo. Saawa 2 ez'okumakya be tunaavaawo nja kusembeza abagenyi bange ku Sunday. Oluvannyuma lw'okulangirira kuno abavubuka batandise okujaganya era ne balaga obukodyo mu mazina wamu n'omusumba. Omusumba ategeezezza nti abadde asoma okumala emyaka 3 mu yunivasite emu mu America ng'ayitira ku Kayiwa International University esangibwa ku luguudo lwa Balintuma wano mu Uganda. I've been studying under the United Graduate College and Seminary. It's based in USA through Kayiwa International University. Abamu ku bagenyi batandise dda okuva mu mawanga ag'ebweru okubadde abooluganda lwe abeetabye mu kusaba kuno. Bano bannyinaze ono yanzirako ate oli yamuddako. Akati awo waliwo olukunkumuli lw'abalala tuli balaba naye twebaza Mukama lw'abazadde baffe taata ne maama bakyali wamu mwabalaba bakadiyidde mu laavu. Mu kusaba kuno era kwetabiddwamu n'Omuyisirayiri eyeesitudde okutuuka ku ttaka ettukuvu e Kanani eryayiika 8.5. This brother of ours, he deals with microphones, audio, visual, sound, whatever. I'm told you are a Jew. Oh. Bless Israel. Raise up your hands and bless Israel, everyone. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we bless Israel. We don't know why our brother is here with us, but he's a blessing. Mu kusaba kuno ekkanisa nga yeegasse wamu n'omusumba Bujjingo basanyukidde ekya ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko olunaku lwa jjo ng'ewangula Democratic Republic of Congo golo 2 ku bwereere era bongedde okubasabira batuuke ku buwanguzi obulala. Mukubire engalo ez'amaanyi yatuwadde obuwanguzi bwa Uganda Cranes. Zikubire waggulu zinoge. Zikubire waggulu zinoge. Uganda Cranes yakubye DRC golo 2-0 mu Africa Cup of Nations. Glory be to Jesus. I said glory be to Jesus. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.